Suze mutya mwena bagi following abali mutya eno bagita Fadi TV jimba tumundeka abali Qatar ne Saudi Arabia namwe abasinziza mu gwanga erya Oman nimbagamba nti mwe bali nnyo kubanga mugi following abali Canada bane muri bamaanyi nnyo namwe abali Saudi Arabia enamba nene yabo abanfollowing abali Saudi Arabia banange mwe abasinga obungi n'abali Uganda n'abali mu gwanga erya Qatar n'abali Canada abali Canada, Saudi Arabia ne Uganda imwe abayine namba esinga obunene n'abali mu gwanga erya Germany mwe namba ebaza nimbagamba nti muli bamaanyi okubanga mugi following amanga gemenye agigamu ku mawanga gasinga okubanga ganfollowing comment nziraba ate ne mu studio yange mbalengera nengera nti mwe abakola ki abasinga okubanga munfollowing Omanyi tuwasobola kumanya amawanga gasinga okubanga gatufollowing kati ogenda mu studio gyokeberera amawanga gemenya ago Saudi Arabia, Qatar, Uganda, kosa ne Canada, kosa ne Germany basinga okubanga bafollowing mwe bali nnyo okubanga mugi following n'okubanga mwasubscribing ne munyigande kale lya bali Budaaki mu gwanga erya Netherlands mbebaza Maama Fina ku poliisi ataddewo embeera agamba nti Zurah yandibadde ayogera ekituufu mangu ddala Maama Fina yavuddeyo ng'alaga nti no munnange Zurah yandibadde ayogera ekituufu kubanga amazima gateeka okubanga gavaayo kubanga kkooti tegenda kuva ku nsonga zino nga tenaba kumanga emanya ekituufu Maama Fina yali sure era akakasa era akkiriza muli nti amazima gajja kuvaayo era omutuufu ajja kumanyikibwa n'omukyamu ajja kumanyikibwa bw'abanga agiye mutuufu era ajja kumanyikibwa nti agiye nti agiye mutuufu bw'anabanga Zurah nti ye mutuufu nga agiye mukyamu era kijja kola kijja kuzuuka Maama Fina abadde ng'agamba nti ku bano bombi kwandibaddeko mwayogera ekituufu ensonga ne ziggwa kubanga bwe bataakyogere kooti tegenda kubanga ebavaako mpoziko bo nga bombi beewaddeyo okubeera mu kkomera nga beewaddeyo okubeera mu kkomera naye omu bw'abanga ayagaliza munne ekirungi bandi badde boogera ekituufu Hajjat bw'abanga ye mukyamu yali badde akyogera akola ki yali badde akyogera nti banaye kooti nti ate ensonga ziri bwe ziti nti bannange ate mutusiba ensonga ziri bwe ziti kanzoogere Maama Fina agamba ati Hajjat Zurah yali badde ayogera ekituufu bantu bangi bavudde nga boogera ku nsonga zino eza Hajjat Zurah bula basinga batandise okubanga basala eddiiro ate bagala kudda ku saidi ya Haji Ali gye bagala okubanga badda abasinga Hajjat bagenda bamuvaamu kubanga balabanga kugamba ali mu kumanipulatinga kooti ali mu kola ki ali mu nsonga kugamba so kita deception ali mu kola deception akola ki asasamaza oba awubya kooti oba ali mu kufera kooti my deception kitegeeza kintu ki ebintu bingi nnyo deception waliwo manipulation okola ki okwagala sebo okugamba okuferafera byonna bitegeeza kimu tewali njawulo manipulation deception bigambo bingi nnyo mukyalo ono amanyikiddwa nga Hajjat Zurah kooti ekyabayina naye kooti omusango gwabwe gukyagitabudde ajja asuubira okuba nga akomezebwawo mu kooti ebbanga eritali lya wala nnyo ajjukira mu kusooka kooti yaleetaddewo emyezi 3 gyalina okuba nga akomawo mu kooti wabula kooti erabika nga eyakoze ki eyakendeeza mu nsonga zino olw'ensonga nti erabika yafunyewoko obujulizi obuyinza okuba nga giyambako okuba nga ekuluzinga omusango guno kubanga kooti eyagala kuba nga eggalawo omusango guno gugitamye kooti nazo zikowa emisango eriyo emisango gye batulaba nga tegikutuka emisango nga giri awo tegitambula tegiseetuka giri awo nga giri awo bwe gitambulira kooti oluusi nazo zikola ki oluusi nabo bakowa abalamuzi kati omusajja mukulu Ajali yalikomezebwawo mu kooti ebbanga eritali lya wala yalikomezebwawo mu kooti ebbanga eritali lya wala kooti yagala kubanga etula musango guno eggalewo fayire ekakase enti ekoze ki tefunye omukyamu era emutaddeyo mu nkomyo munange bye bitambula akadde kano ngenda kubasa mwongere okubanga munfollowinga mu subscribing munyige ne kade like nga commentinga batumideko abali Saudi Arabia abali Qatar abali mu gwanga erya Oman nembebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugi followinga Hajjat Zurah ebintu byatabuse dda akiraga nti waliwo n'amukola ki n'amuvunaana okuba nti yamubba simanyanga ebyapa 3 eby'ennyumba simanyanga ne container ezitika ebyamaguzi nti 3 nizo zikola ki tiyazimubbako oni yali mwami we ebintu bya Hajjat Zurah bitabuse ekyebuuzibwa
bano aboogera bino kakati sasa boogera bitufu bageza kujja si kwagala kwonona linnya lya Zurah. N'okwadde ennya lya Zurah lyanoonese dda naye ate bano abateekawo embeera abamu balinga nga bye baapanze okulyonoonera ddala. Lwaki bavaayo kati? Naye oba oli awo jjuka n'abagamba nti ebisesi ng'omuntu oyinza okuzza omusango ne gutamanyikibwa nnyo naye ojja kuzzaayo akasango kajja kabaka mukajjazza okusa gyonna gye wakola gyonna. Kati Zurah ayinza kuba emisango egyo nalina egikola kyegivaayo yagikola dda naye nga tegyamanyikibwa naye nga essaawa zino gikoze ki tandise okuba nga agivaayo. Maama Fina yasabye Zurah akole ki ayogere ekituufu kuusa ne Hajjat kubanga Maama Fina yakkiriza nti bano ababiri bamanyi ekigenda mu maaso era omusobya akwali. Beemanyi omusobya n'omusobya alina omusango n'alina omusango beemanyi. Maama Fina abuddeyo nga yasaba Zurah akole ki akugamba ateeseganye n'ab'ebyokwerinda ayogere ekituufu ekigenda mu maaso. Wabanga omusajja bw'abanga omusajja amuwaayiriza abuulire kkooti. Kubanga kkooti bw'enaakyezulira nti omusajja amulimba nti oba omusajja amuwaayiriza alimba kkooti tebijja mutambulira bulungi. Ge mazima tebijja mutambulira bulungi kuba kusasamaza kkooti kuba kugiwuddiisa. Onaawulira mugere okubanga munfollowinga updates embalazo musabuzikabenga munyige kade ne bagamba nti comment section weeri awo oba kabontera mu comment section ato sigale nga onfollowinga. Mbagala nnyo mwena era ne bagamba nti mwebale nnyo okubanga mugifollowinga. Nsinga Maama Fina kusooka ali kusaidia Hajjat naye agamba nti bannange tubigendere mpola Hajjat yogere ekituufu mwogere ekituufu kkooti eggalewo omusango. Maama Fina agamba nti bajja